kulambula kwa president tandikira wonna wolabye ssebo kakati okusokera ddala bana annual nze ndaba gye ndabamu ebintu bya Uganda bannansi b'osaasira ssebo ate mu kaseera katono nnyo bannansi bajja kwekyawa bakube bannabyabufuzi bano kibooko because ensi temusobola gizimbira mu sirogani buli luvannyuma lwa myaka 5 ne muleeta ekiboozibozi kyogenda okusinziirako ekisanja ekiddako obasaba akalulu nga Honorable Mabike bwagambye nze nkuze mpulira simanya bonna bagaggawale simanya youth livelihood program simanya women simanya biki bisorogani biri awo biyitirivu nnyo kati bwogamba nti mwaleeta bonna bagaggawala abantu ne bagaggawala kyekyagibajjako ne mugenda mu myoga obuuza nze kuddusebo mbuuza abatulaba okitegeera ne muleeta emyoga abantu ne bagaggawala nnyo obugagga ne bugenda nga buvuluuja ekyabajja ku myoga kati ate mudde mu PDM kakati omuntu waffe akuŋŋaana bano gye bakuŋŋaanyiza abantu mu bisaawe gw'osaasira nti bali mu bwongo bw'abantu kanjogera ekigambo ekitegerekeko bulungi kubasiriwaza busiriwaza because teriyo nsi nga Honorable Mabike bwagambye nti president olaba okutambula kwa president ennaku zino imagine osobola okomparinga president Museveni entambula gy'abadde atambula emyaka 10 okomparinga ennaku zino entambula gy'atambula luli walabanga president waatudde nga tenti erimu VIP ng'olabira ddala nti gavumenti ekoze eki etudde naye katula president wakyadde abantu bayiyiriza ebintu okuva ku mizindalo nga miyiyirize enyambala gye bambadde oli yambadde ekisaati munda mulimu white ate kungulu ataddeko ekya yero olina gye kanzu ngeno naye ku kanzu naye atakako ekya yero kugamba nkulaba ne baleeta omuvubuka ali mu binniigiina walabye omuvubuka president bwe yabadde Kasangati ayogera ne president alinga ayogera ne mutabani we gwawulira bye nkugamba owulira sente zompadde banywedde emikono ne bagizinzibako kakati embeera y'okuzanya ebyobufuzi oga nti akakati olw'okuba ono omuvubuka atuvuganye nnyo atadde ku bunkenko wa NUP yava mu ghetto kati president musembereze wa ghetto youth bano ate temwina basembeza bwe muti ate mukumumanyiira mubateerewo obuteerezi poliisi enkola mubateerewo workshop ezokya ebyuma ezokya amadirisa eyo mu ghetto muteekeyo okuyigiriza ebyalaani n'ebikoleddwa biriwa tulina amasomero ga skill baku ekyo kigundi wana annual skilling si luyimba osobola okulimpa mu Kampala wano oba mu division etano ezikola Kampala singa buli division eya Kampala erimu skilling ey'amaanyi ng'ate mubaako n'abantu bemutageti nze nyina limmanyi okulira ne office zaffe eza Daily Monitor ziri wano erikola Kampala yonna muwongo so kakati abantu ensi tekulaakulana na kugaba kola ebintu bisatu abantu bagaggawale one banoonyeze market edda abajjajja ffe tusomedde ku mmwanyi ng'emmwanyi ffe twazikulanga mu kibira nojjajja n'akusalira genda bw'otaweza bikolo 20 byokudde tokomawo wano n'ogenda mu kibira n'oyiga emmwanyi n'ozireeta naye kakati endokwa muzigaba za bwereere eddagala ne muligaba maketi neegwa eryawo ebeera ezonga buzunzi eringa mpewo ya kiro kakati tereza maketi abantu bagimanye nti sizoni eno omwaka guno emmwanyi egenda kugula $1,800 nga tejja kuvaawo omuntu ye owabulijjo agenda yenoonyeza ensigo because ali kushiwa ddiiro okiwulidde naye kakati emmwanyi otuuka ku kyuma nga egula gumu 3 ku makya saawa 4 ogenda okuwa omwana emmwanyi azitwale ku 6 nga yasaze 13 nga yakenda teri nsi ekulaakulana mu economy ng'abantu bebegerekera buli omu kasitagulako kyaguze nga kakati ennyanya kenguzeyo pulaye 10 kati abajjanja bagula gumu 9 okitegedde kakati president Museveni afunye ekizibu nti abantu bonna abamwetoolodde sizoni eno okuva lwejjako abantu abagezi n'aleeta abantu basuubira nti mu kiseera mu mbeera mwali omuwalabu agiyita manerai ani ayamba nkoze ntya bannange akwata eno n'eno basuubira nti bwe naleeta bano abavubuka nendeeta bano abayimbi banantaasa mu mbeera eno naye ng'embeera y'omusajja omukulu dda wansi ku drawing board lwaki batukubye akalulu wano mu Buganda ne Busoga ekizibu kivudde ku ki omwana ono bigambo ki byayogera ebikutte abantu bano mu babiro nti ayogera ku economy ayogera ku bbula ly'emirimu ayogera ku bino kati nga mutandika okuseetinga
nebino ebyogamba era president natuse ne ngamba bw'aba atuddawo mu tendi yetalaba nti webale watudde mu kisaawe basi zeetoolodde ekyo akabuga konna waali gwe tosobola kwebuuza nti basi zino zo zireeta baki okitegedde edda nze nalabanga president Museveni wabeera nga abantu babeera ku shuwaddiiru abakazi nga bakamula omubisi abahoteri nga bateekateeka emmere ab'obutunda nga bakuba kuba bamanyi wano bagenda kujjawo omubedde ebyokunywa ebintu bigenda kukola ki bigenda kutambula naye kati wabeera kavuyo bano baddidde abantu bayize mutukoze na bubi baddidde abantu nalabye president kati buli wabeera kusabiriza kwe kugenda mu maaso nze sebo sinagendako makka nange nyamba nze sebo pikipiki yange ekutuse ona nyamba ddi nze sebo nze kiyamaani wa wano nange omwana wange eta nze sebo imagine ate nga bwe tubatunuulira babeera babateeseteese gwogenda kwogera nga kiyamaani w'ekyalo kati gwojja kwogera nga munnaddiini kati gwojja kwogera nga reverandi kati gweyogere nga kiyamaani wa bodaboda tiimu nebeera emabega mu tenti kati baleeta omuki omwomu notunuulira ekintu nga bapanze ekintu kyakiyayeyaye hajati Sheikh Mbamaliriza hajati alyokaje nolwekyo president yakole kikati president kyalina okukola adde ku benchi bw'ataddeyo ku benchi 2021 kyeyalaba wano kiyinza okudabolinga emirundi egi secondly abopposition nabo balina nabo okuddayo bave ku radio ne ku TV bwebakwata emizindalo eyo ku mikolo boogera bintu biri national agenze kuziika ewansi bukoma nsimbi abantu bayogereramu baliroko abaana bwe basomera masomero amakugunyu gayita bweru n'atandika kudda ku byabufuzi biri national tumutwala ninabo singa bakkakkana wansi ne baleeta puroguramu yaabwe ti abantu baffe bano betukolemu ebyobufuzi lwaki babaferanga yogera ebigambo bitono naye nga munnansi gw'obyogereddemu asigadde apiikinze okitegedde naye kati abantu ba bulijjo bo bali awo era ojjagenda okulaba nga Honorable Kyagulanyi bw'anajja bajja kugenda Mwai Museveni bw'anaayitawo bakole ki nawulidde ne Mabike naye yakoze okitegedde kati walabye kati walaba bannansi bo bafuuse nga buno obukamula omubisi oguwoma enjuki gye balaba etaala gye bakola ki gye bazungira bati babuliddwako omuntu abakwata abateeketeeke bwati mu line nti Uganda erina okukola ki ensi erina okutambula bweti so kyemadde nkugamba nti bujjako era ku makya bannayuganda basituke boogeze eddoboozi eri naye eddoboozi eryo linajja terujja kuba munnabyabufuzi n'omu Mabike tajja kubeeramu Ajja tajja kubeeramu Honorable Zahara tajja kubeeramu bajjako era ku makya beekolera ebyabwe because balabanga bano be bawadde obuvunaanyizibwa okubakulembera okubakweba babatuusa bali mu kuzannya jangu okole ki jangu onkwekule hajati kugenda mu kuwummulako naye waliwo obusonga bw'enkakasa bwetaaga okuddibwamu singa tugenda mu kuwummulako nga tonnaba kubuddamu tuyinza okudda nga ate audience ebuze ekisookera ddala kyenjagala okusookerako nti njagala okwogera from an informed point of view Honorable Zahara agambye sente za wepo teziriiwo zagenda mu PDM esente za wepo ez'abakyala n'eza YLP weziri esente ezo abakyala bakyazifuna zikyaliyo ziri under Ministry of Gender, Labour and Social Development era abakyala sente zayogerako zaali zigenda feffe nnyini yinze kennyini ku Women's Day ne mu meetings zaffe ne president nga tumugamba esente z'abakyala zirina okukola ki okusigala esente z'abavubuka nazo ne zisigala era ne coordinator waazo gyali mu ministry esente zino ekiriwo nti bazigatta wamu ate it is a revolving fund kakati kidependinga ku district sente ze basigaza ze mukozesa ne muzaayo zezo zenyini ze babaddiza mu district bwe mbanga mukozesa milioni 3 ne muzizaayo nti muzizaayo ba milioni 2.5 ezo zenyini zibazza mu district. Kati Honorable Zahara bino yabadde abijjawa esente gye ziri Hajati Mwami Anwar naye mu bufunzi Hajati Farida nze tukola budget ya KCC batuweereza budget
kubanga ziri program based ngera bwayogedde gye ziri mu ministry tebakyazituusa mu local governments tetulina sente z'abakyala mu KCCA era ate wakanaki twagenda mu gender committee nga temuliimu sente z'abakyala wadde abavubuka kakati ekyobola bagambye nti bali mugamba mwami Museveni babugambye ku Women's Day no esente ezo abatulaba webali era abazifunye webali era bazifunyemu era ne bazizaayo ne baddamu ffe nyine abakyala ba council ffe tu screening abakyala bagenda okufuna sente ezo mu groups era districts zonna eza Uganda abakyala balina stamp